endagaano eyo erina and void ab initio. Lwaki null and void? Null and void ab initio. Nti nfu bwefufululu okuva mu ntandikwa yaayo okutuuka ne byeneekoma. Endagaano wakati wa DP ne NRM okukolagana. Kyokka kyotasobola kujjawo enkolagana n'endagaano wakati wa Mao ng'omuntu ne Siranda ne Mwami Museveni ng'omuntu oba oliawo ne Tadwonga abaabaddewo. Eyo ffe tetulina kye tusobola kugyogerako yaabwe. Yaabwe bw'ogizza mu maaso g'ekibiina kya Democratic Party oba DP block of which the interim leader and principal. Okusooka nga ekibiina kya Democratic Party ne bw'otwala nti obukulembeze obwanyweza ku ey'embaale n'endala ezibaddewo obwagenda byo mu COVID eggulu ne bw'obutwala nti bwe buliwo nga administration nabo bambi wadde headquarters tebaategedde kigenze mu maaso n'okutuuka jjo akawungeezi ensi we yafunidde amawulire. Baliga advisors n'abalala bavuddeyo ne bagamba kino tetukiwulirangako mu executive, tetukiwulirangako wantu wonna. Therefore Mao, Ladit Mao ne Siranda ebyo tebasobola na kwogera nti boogerera DPA executive eyo gitwogedde yava eggulu epeke. Tebasobola kuba nti boogeredde National Council, tebasobola kuba nti boogerera parliament ya DP, tebasobola kuba nti boogeredde National Delegates Conference, organ esinga okuba enkulu mu kibiina kya Democratic Party. Ate ne bodda ku DP block gye twakolera mu Africana ne tukola endagaano ffenna nga bw'okimanyi. Era oluvannyuma lwa byonna Norbert bwe yakola ebyewungula n'agezaako okukolera ebitajja ye ng'omuntu n'akakundike naffe aba block tetulina kye tumanyi ku ndagaano eyo. Ekirala ba elders b'ekibiina benjogedde nabo okuva jjo tewali n'omu yali abuuliddwako kintu ng'otandika ku Muzeeyi Ssemwogerere President Emeritus ba Honorable Sebanyana ba Zakaro Lumu n'abalala tewali alina kyakimanyiiko. Ekyokusatu mutendera ogwokusatu UID ffenna tukimanyi bulungi jjejje era ekibiina kyaffe ekyali kigendanga kuva eri mabega mu gy'ekyenda. UID abatowa abaliwo n'abakadde ffenna tewaliwo. Gyo bumanyi reunion ze zajja ekibiina DP gye yali evudde tewali n'omu amanyiiko. Mu diaspora tulina branches oba chapters tewali n'omu amanyiiko. Oyinza okwebuuza n'ogamba Mwami Norbert Mao wakiikiridde Makaago oba wakiikiridde bakikaakyo. So bw'eba ndagaano gye boogerako nti ya DP nga stakeholding groups mu DP ne official organs eza Democratic Party nga tezina kye zimanyi ne administration eri current gy'okulembera nayo kuba tetukulembera nga Ssekinnoomu nga terina kyemanyi, then endagaano eyo eri null and void ab initio. Kyokka katono nnyo omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti nga president ye Norbert Mao ne secretary general Ssaabawandiisi w'ekibiina balina obuyinza bwonna mu kibiina oba nedda. Katusooke twebuuze obuvunaanyizibwa baba nabo n'obuyinza obumu baba nabo naye bubaawo nga bufugirwa era nga bugaidingibwa. Tebasobola kiikirira kibiina constitution nga bweyogera tobikola mu kakati tebasobola salirawo kibiina. Olwaleero President Museveni ayinza okugamba nti asaliddewo Uganda bakoze endagaano ne Uganda kuba ye president wa Uganda ne DP Parliament eyinza kati okugamba ekyo kiyinza obutaba naye nga chairman w'ekibiina ky'NRM ayinza okusalirawo osanga ekibiina president w'eggwanga lya Uganda. Kituufu ekyo abamu bongerako nti atawawaabira naye olwaleero tugambe nti president olw'okuba yatudde mu ndagaano eyo. Therefore
eggwanga lya Uganda lyakoze endagaano ne DP gamba bino bye bitekwa okwegendereza n'okwetegereza nga tugamba nti eno yabadde endagaano oba nkolagana oba mukago kyonna kyoyinza okwagala nzikiriza katono nnyo nsooke nzireko eri Honorable Simbwa saawa eno Munnayuganda ayinza okugamba nti NRM ya fishings big fish ekisookera ddala ebyobufuzi bizibu ebyobufuzi birimu engeri bbiri esooka yey'amateeka mukulu Omukago ne Honorable Lukwago bamanyi nnyo ku rule of law naye ate waliwo ebyobufuzi nti kati tukola byabufuzi waliwo n'ebyamateeka kati mukulu Museveni n'ekibiina kyange ekyenarem bakoze ebyobufuzi era ne bavuba niwakubadde tebavubye nti mukulu Mao yakyuse najja mu NRM naye enkolagana eyo eyateereddwawo ng'NRM ekyo kintu kikulu nnyo eri ekibiina ne bw'ogamba nga mukulu Omukago bw'agambye nti endagaano nfu naye mu bufu bwayo nga ye bw'agiraba ku lwa DP mu NRM naffe tulaba nti ekyakoleddwa kyabadde kituufu era njagala okwebaza chairman w'ekibiina kyenarem manyi ekibiina ky'obufuzi tebakigunjaawo kutunda nnyaanya ekibiina ky'obufuzi bakigunjaawo kutwala buyinza na kufuga kati President Museveni ekyo yakisoma budinda era bw'ogobera history we azaavuba nga bw'asobola okulaba nti NRM ebeera ngumu era etambula bulungi yeeyongera mu maaso kino ekyakoleddwa kirimu emirundi ng'ebiri ekisooka Mao nga Mao simanyi kimuli ku mutwe naye nze kyendowooza nti mu kwagala okuweereza eggwanga yakizudde nti nga basenkagale ba DP abalala badde bajja ne bagenda naye ayinza okujja n'agenda nga tafunye mukisa guweereza ggwanga ku level eya gavumenti waliwo okuweereza eggwanga mu bibiina byaffe oli chairman w'ekibiina naye ate waliwo level ey'okuweereza eggwanga ndowooza ekyo kyamubadde ku mutwe naye n'ekirala kwe kulaba nti ye ng'omuntu ideas ze tezifiirayo ebirowoozo bye byayina tebifiirayo kwe kusalawo najja nayingira najja akolagane n'ekibiina kyenarem era sirina lutalo nakasajja ku mutima nti Mao aweereddwa obwa minisita mu butuufu abugwana bulijjo ngamba abantu ku mpewo gyembeera nti waliwo bye sisanyukira chairman wange ow'ekibiina n'avubaako ennyanja amangu ago n'akagezza ku luno yavubye Semutundu nene bulungi n'ekifo kyagiwadde kyekyo ekisaanidde era nina essuubi nti NRM egenda mu maaso naye aba DP mukulu Omukago amanyi nnyo history wa DP history w'abantu okwegatta ow'emikago ebadde naye emikago kukyuka sisuubira nti ono ye Ssenkaggala asoose okukolagana n'NRM mukulu Paulo Kawanga Ssemwogerere amangu ddala nga Museveni yakawamba era baatuula nga tenaba nakuwamba baatuula ne bakkaanya bye bakkaanya situbimanyi kubanga tebyali mu buwandiike naye twagenda okulaba nga Ssenkaggala asazeewo n'akolagana ne gavumenti y'NRM so n'omukulu ono Mao yenkola yemu enjawulo eriwo yokka nti ebyayo baabitadde mu buki mu buwandiike baatuula tebamulonda bulonzi mukulu bali mwezo Ssemwogerere tebamulonda bulonzi Museveni ng'ali kumpi okuwamba ng'amaze okuwamba ebitundu by'ebuddo yali amaze okuidentifyinga abantu bagenda okukolagana nabo
era abantu abasinga obungi basinkanibwa mu bitundu ebya Nabbingo okulaba oba banakkiriza okukola ne gavumenti ya President Yoweri Museveni. Newakubadde twali mu gavumenti ya Mugoteko yawamu yaleeta abantu bangi abava mu bibiina ebyenjawulo naye nga abantu waliwo okwongerezeganya naddala ku bantu abakulu ng'abo bwe wali tosuubira nti ojja baleeta buleesi bakwegatteko. So suubira nti Mao ku lwange si ku lwa DP kuba siri memba wa DP nti kye yakoze kyakiva ennyo kuba kyali kikoze eki kyali kibaddewo ate naddala mu kibiina kyaki ate noye kyeyakoze ekirungi teyakuloosinze teyasaze eddiiro kuva mu DP akyali mu DP abalala mu DP basala eddiiro. Omusajja yekka gwe nakakasa eyali omugumu yali Profesa Kyesimira. Profesa Kyesimira bamujja mu kkomera ng'alina okusala eddiiro era nga bamanyi nti agenda kulinnya akadaala e Busoga ayogere nti nsaze eddiiro ngenda kuyingira UPC. Bwe bamuleeta akadaala okusala eddiiro n'agaana okusala eddiiro ne bamuzaayo eruzira. Banne babalala abaali abaka ba palamenti mu Busoga aba DP babajja mu makomera ne babatwala ejjinja ne bagenda ku lukiiko ne basala eddiiro. So Mao kye yakoze akyali mu kali nti akyali wa DP naye nga NRM sisobola butasanyuka. NRM yasikowalinze naye kye tulina okujjukira kimu era tuzze tukyogera nti ne opposition yennyini mu Uganda si eyo opposition ey'omuggundu no opposition yennyini mu Uganda nebino ebigenda maaso si opposition byegamba nti NRM yesinze okutataaganya n'okwonoona opposition gwe mulimo gwayo. Omulimu gwe NRM omulimu gwa chairman we NRM President Museveni ne banne kutataaganya kulikuruutinga ba members mu kibiina era ne lukya nga mukulu Mukago ne yakkiriza ne lukya nga mukulu bali mweza akkiriza ebera sikowa ye NRM. Mao to me has been recruited kubanga akkiriza okola naki ne government. So takyali azeeyo kaadi ye yatulire ne waliwo yali agizizaayo waliwo abayinza okubazaayo abatonotono abowansi abanene bo tebazaayo naye bano bebalonda kuba minisita betulaba bo tebazaayo abamu bazaayo mwene alemu abamu bazaayo nalaba Nakiwala Kiyingi yazzaayo n'afuna eyaffe Honorable Betty Kamya naye yafuna eyaffe bagenda okumusimbawo yafuna eyaffe simanyi oba yali ayina naye nze kyemmanyi Sebugwawo sinnamulaba naye Betty Kamya namulaba ng'afuna eyaffe Honorable Nakiwala Kiyingi namulaba nga yazzaayo n'afuna eyaffe. Kati omulimu gwe NRM era lwakinga nti opposition ya wano nnafu nti mu NRM omulimu gwa recruitment President Yoweri Museveni akoze bulungi. Mu opposition tebafaayo ku recruiting. Nja kuddira nzikiriza ojja muddira ojja mu kano badde kwaka kasembyeyo. Sebo ffenna tu recruiting toyisobola kwerabira nti bakaluba Mukasa bakamiliyoni n'abalala bakyuka wano jongese era bagaffe tubakyusa naye abamu bakyuse lwakwagala naye nga omulimu twabateekako ogw'okwogera ebigambo musikiriza abantu si munene nnyo. Honorable Nsubuga njagala kudda gy'oli kubanga nkimanyi nti yadde oli gy'oli talina bigambo naye SDP naye tugirabanga kumpi yava sayidi eyo mu DP gwe kino okyogerako ki senkagala omulambo w'ekibiina njagala okwebaza olw'omulamwa kyannaku opposition erina omulimu munene nnyo era eggwanga eritalina strong opposition fu kubanga opposition ebeera watchdog opposition eteekebwawo kuyamba government kulaba nti etuukiriza service delivery ku checkinga system kulaba nti mukola ekintu ekituufu mulyoke muweereze bannayuganda era opposition mu nsi ezaakula mwana wattu zivujjirirwa era ziyambibwa okula wano mu Uganda omuwulidde
bana aba NRM bakolanga business mutegera business mutegera bulungi nnyo business yaabwe kulaba nti basigala mu bukulembeze irrespective of the quality of the leadership naye mwami Museveni yali mu ntebe ye NRM era ekigendwa kyabwe bazze bavuba nga bakozesa omusimbi bakozesa ebifo okutwala abantu abalungi abali mu opposition nga batta opposition naye njagala okubulya ku mulundi guno ate bagenda tumakinga stronger kubanga kawukumi wavaamu mwana wattu otegeera nti kakati muli bukulumulamwa sonyiwa mukama wange mawu mbadde muwe ekitiibwa naye abadde kawukumi nati kubuulira no yatugamba wano oba mwakajje nayo n'agamba abamu walinga watermelon kungulu ba green munda baki bamyufu kala ntabule mwabawe yamuddamu namugane nawe oyinza okubanga ensujju ekyo saaki mubira wali namuganda nawe oyinza okubanga ki ensujju lero kituukire otegera bulungi nnyo naye buli omu oba nno nandisasiddeko abantu abakulu abakaddiye watermelon yayengedde abali biwandiika mawo mukwano gwange naye kyendowooza nti mawo mukwano gwo waliwo n'aganya okujja wano okwogera ku bino olw'okuba mawo mukwano gwange era ati agenda kusigala nga mukwano gwange kubanga musajja mwa respect alina ebirowoozo an intellectual ne waliwo ebintu ebimu ebikujjako endowooza zo ebikujja ne mu class waliwo okugamba waliwo ebintu mawu nga mukulu wayogedde ayinza okuba nga alina byatunuulidde nga mukyala nabbosa byatunuulira ng'alaba akaddiye takyalina mukisa kukola ki ontegera bulungi ye n'agenderera ku ekyo naye waliwo okuleka legasi tulina abasajja abalese legasi otegera bulungi yagenze nayogera ku mukadde waffe yani Semwogerere we yagenda okwegattira ne gavumenti ffenna twali mu mugendo ne mukaaku ono newankubadde yalina we yayinza okwekwatira naye nti waaliwo naye ng'ali mu mugendo eri yali protracted effort campaign ate nga kumpi abaddipi bennyini bibagikulembeddemu nabbingo yali kwali okwongera n'ebikonge wabeewo ebikanyizibwako naawe nga tugenda kutwala gavumenti naye teweerabira nti aba atandika eri nga mulwadde ne bannadduli bonna n'abalala bonna baali ba democratic party abasinga obungi so process eyo yatwala emyaka 5 nga buli muntu agiraba eya mawe unity otegera bulungi nnyo unity akati mukadde wange ekyendowooza nga mukulu we yayogedde nti yakikoze ku lulwe ng'omuntu era for peculiar nziyite personal interest otegera bulungi kyopala nti yafunyemu obwa minisita balangiridde era ku mikutu gyaffe kwegiri nti afuuse minisita era agenda kukola kuserelanda naye alina interest ye gyagala mu parliament eya East Africa otegera kyendowooza nti agenda kukola ki kukifuna ekyo kyawedde dda kati bo nga ababiri abo bo bakiikiridde nze bali mwezo njogera ng'omuntu nedda agenda kifuna ng'owa DP kubanga akyali mu DP tannabakola ki ate wakyabulayo akaseera katono nga DP it is already an agreed position kubanga nze omu ku baali baagala okuwesimbawo ku kaadi ya NRM kweyala twategeezebwa official nti NRM ejja kuwagira DP Siranda wa DP ejja kuwagira owa DP tetwagira Siranda ng'omuntu ne Siranda owa DP n'owa UPC okusobola okulaba nti kakati ate era ng'omanyi ezo pate ebbiri ze ziri mu bufumbo obufaanagana okimanyi bulungi nnyo nti ne UPC tevangawo naye erina enkolagana neki era mukyala Among mukyala wa Kena honorable minister Mulamba tavanga mu UPC era gira ku UPC
tabanga mu UPC okusinziira ku gundi era mu record Era ne wagira za parliament ne bawagira muki naye balina enkolagana ne NRM. Kakati tukakasa ffe nti abo abantu batwaliddwa naye nze ndowooza nti bakoze kikyamu kubanga tebalina buyinza kyendowooza ne mu constitution ya DP okuba nti ensonga enkulu ng'eyo tebafuna tabamiruka ku addressinga nsonga eyo. Oli kyeyayise nti contract eyo agreement eyo eri now and void. Abinisho akakagambo sitera kakozesa nnyo naye nga bwekitibwe kiri kuva mu ntandikwa okitegera bulungi nnyo from the start nono ensonga eyo kyenjagala okumanya ingine abali mwezi Yes, sir. nti kino kiraga ki eri opposition akati njagala okubuulira kirungi nnyo abantu ne mwetegeera otegeera bulungi nnyo era n'omanya omulabe n'omanya mbega n'oseetinga targets zo otegeera bulungi wetulaba abantu ng'abo nga balina enkwatagana nga tefe twagala kujjako regime kubanga eruddewo nakugamba wano nti waliwo gavumenti eruyisizaako mukulembeze ebeera na ddembe newankubadde omukulembeze oluusi avaako nga yakkiriza naye tewali neemu tata mpaayemu tunulira wano tandika ku Bashiru otegeera bulungi nnyo genda wano ku gundi ebibadde gundi wono omusajja yakavaako genda Congo otegeera bulungi genda owa Gaddafi genda buli gavumenti yonna eruyisizaako omukulembeze genda wano naye Kenya Moi yalwako naye mukuvaako walaba bana abantu beetema otegeera bulungi kwati waliwo mirembe newakubadde nti yavaako mirembe genda mu Egypt otegeera bulungi nnyo genda mu nsi zonna kwe yazirusitako obukulembeze kakati mukama waffe nga mwami Museveni yaawulira ayagala kwongera kukulembera waliwo bayagala okukolagana nabo naye ffe nga opposition nkakasa tugenda kweyongera maanyi era ono wamuwulira ng'agamba nti opposition tekyaliwo okuggyako pata eno nuupa eno yemuleetedde obuzibu ekyamuleetedde obuzibu naye ng'agamba nti eri walala tewakyali opposition suubira era nga nkakasa nti tugenda kwongera okukonsolidating ate ne bannaffe tugenda kwongera okubeera n'obumu kubanga tutegedde baani abatuliimu. Okay. Mwami Mukaku, lino si ddibu ddene nnyo eri opposition eri DP? Yeah, okusooka eri ffe bana DP Kakongoliro Nansangwa bakulembeze kusoomooza. Okyali wa DP? Kusoomooza. Okyali wa DP? Ndowooza nannyonnyodde mu ntandikwa ate simanyi lwaki okikomyawo. Ekyokubiri eri naye ddibu ddene eri the unassuming followers abagoberezi. Kubanga ate ekyo kibadde ekizibu kya Mukaku n'abamufaanana ebbanga lyonna ku Ssebagala najjukirwa ndi ku record nga national speaker wa UID ne muganda Dr. Balume n'abalala tumugamba Ssebagala watambuddemu tokyasobola tukwatira bendera obadde omu ku bayamba ku ba patronage ya UID naye nakyo tokyasobola kiyimiramu naye osobola okusigala nga oli mukwano gwaffe amagye amavundu agakubwa Mukaku nga gwani ayogera ku Ssebagala abankubanga be bali the unassuming followers naye ezo zaali bbiri gumu 2011 ekololo President Museveni n'akyasanguza butereevu njagala okubanjulira mukwano gwange Ssebagala tubadde naye emyaka 11 ng'ali eri naye nga tukolagana bulungi kakati abantu ate ne bajja ekisajja ekyo kitutamye nze kunze teryali ddibu naye nalina okusoomooza kwa mirundi ebiri abagobereza abalwawo okutegeera bino ate bw'obagamba ne batasooka na kwesiga ne balowooza nti oli apepeya nabali gwe balina okwesiga bwe kityo bwe kibadde ne ku Nobert Mao g'okimanyi bulungi wano ye n'ayogera ki muno mwennyini nga nkubuulira ekyali embaale
nga sikyesigamiza na ku nkolagana mwami Norbert Mao gyabadde nga abeera nayo ne Sale n'abalala oba byamulu oba byaki oba Divinity Union ngo ye deputy wa mwami Sale n'abalala nabanyonyola mbaga nti kale muve ku Mukaku byayogera tunula mu kamera zino kamera si za Mukaku za Star za UBC za NBS za NTV ekibiina bwe kikola delegates conference ng'emifaliso gya UPDF nga tents za NRM era ne bakayana nokayana sabagala wandideko sente zange Mao nakuwadde sente zo kakati oba olinda kyokutegeera nti kino kye tulina si kyaffe tukuuma lubugo lubaale muki mubbe so twagenda mu kooti nga bujjukira omanye ebyakayihura kayihura kooti eroka mbamwine naga nti ekiwamba DP ekyazze embaali tekibangawo era obukulembeze obwo bwabutaliiwo ate ekibiina kisobola kutuula ku butaliiwo nawa court order naye kayihura naga kamala okubuuza kumbidde kubanga yali ku lisiti gye basooka okuleeta ey'embaali bwatyo nga kayihura mbuuze ne kwatone jeno kakati atone jeno wenaalemu akuddemu ki maje ge twasanga ne SFC ku headquarters kale babaddewo mu mbeera era twatuuka ne ku luno gyo mu people wembadde nga nkola bi ndi chairman wa reunions ndi mutandisi wa people power ngate ndi omu ku abo bakola by elections era nga nze sentebe twagamba Mao katumulekenga bwali kama twatwogedde katomi naye akkirize bannakibiina batwale ekibiina kyabwe maaso despite endowooza ze era yakisuula mu sipaana fena ne babali mwezi yatuleka mu masaŋŋanzira kubanga twali tukoze DP block eyali etuleese obulungi ate era ekyayina n'endagaano yaayo so yesu oli mutuufu lino dibuddene mubawagizi mubagoberezi ababa tebamanyi buvuna buddo naye kwo kusigala nga kusoomooza eri abakulembeze kubanga kati tulina engeri gye tuteeka okukwatamu ekibiina ate ne fraternity y'opposition okutwaliza waki awamu olwa bannaffe ababadde batuliira mulinga kawukuumi kakati ng'omukulu era honorable Mulangira Simbwa bwagambye nti mwami Museveni abadde serious mu kurikulutinga era kati yali recruitinze therefore bwaba recruitinze oyo abatakyasobola kwogera Mao abatakyalina moral high ground wadde legality legal basis njagala ebintu bino bisatu mukulu Norbert Mao ne Siranda bwe bayo n'abalala tebakyalina moral high ground tebakyalina legal standing kwegamba mu mateeka tebakyalina ate tebakyalina legitimacy okukulembera ekibiina kya Democratic Party yensonga lwaki enkya nga bwe nkugambye enkya wakati mu kibuga tugenda kuba ne press conference namutayiika eri mu bikunsu bino ebitaano kisooka DP block nga bwe twakola endagaano tulina okwetereza amangu olw'ekyo ekituguddewo kati abamu kye lwali tumanyi kubanga n'akalulu ke yagendamu tumanyi sente ezatambula naye kakati Katonda ayambye n'akyejjirayo linaalibadde nkyogerera buki bwogereza ekyokubiri ye UYD union abakulu n'abato obwokusatu ye DP eyali erowooza nti ekyakolebwa eggulu kyalimu bwe bukulembeze obwo tugenda kuba nabo ate n'ekikunso ekyokuna ba elders baffe basemwogerere bawozaakalo olumu ate n'aba diaspora tufune eddoboozi kyokka tulinayo ne group endala be tuyita ba exiles ba DP olwa enkolera Mao gy'abadde akola okutta ekibiina bali mu FDC bali mu NUP bali abamu tebagenda lwakweyagala naye bagamba kati tukoleki musaawe ntukoleki kye baakola toyinza kubanenya naye nabo balumirwa ekibiina kye baalimu nga bammemba ate nga ekibiina ekyo kikoze omulimu munene mu kulaba nti demokrasia peaceful coexistence ne mu wakati w'ebibiina n'okulaba nti eggwanga lino ligenda maaso so abo bonna tugenda kubanga tubeebuuzizaako bagamba nti ekikwa kivuddewo kati kyekiseera DP okwetereza your judgment is as good as mine n'oyo oli atulaba nayo alakudawo Honorable Simbwa gwe mukulaba okuko mmwe muli bamativu okusooka muli bamativu kubanga lwaki nkireeta nti bana NRM tubalabye
abamu abali ku level nga Honorable Nobert Mao naye ebifo bino tebabituukangamu ng'ate bakoledde ekibiina mmwe temulabanga kuno kusoomozebwa eri mmwe bana NRM okubanga chairman alonda mu bibiina bino naawe abantu bano positions ez'amaanyi mwenga muli eno mulengera bulengezi. Ekisooka nga sinaba kuddamu kibuuzo njagala okusaasira abagoberezi b'ebibiina by'obufuzi nnyo naddala aba opposition n'abe-NRM nabo abamu basaasira naye njagala okubasaasira okusingira ddala aba opposition. Omanyi bw'obeera omusawo omuntu bw'aba anaafa gw'omanya nti agenda kufa naye n'omusawo emulaga awo yanziza ebbali nanga nti muzeeyi ono situgenda mulongoosa guddako nti kiki nemuga musawo kiki nti kemulongoosezza luno kaddamu nga yeetaaga kulongoosa situjja mulongoosa nambuulira nti bwe tunamulongoosa ajja kufa kuba ye dokita yali amubikkudde ng'amukebedde munda muzeeyi wange yali mulwadde wa kansa ng'alabye nti tajja kudda bwe bamulongoosa okukola ki kati abasawo balaba bingi kati emmeezi eno gy'olina erina bingi byeraba naye nange ku myaka gyange mu kibiina ky'NRM nina bingi bye mmanyi singa abantu balimanyanga Mukaako bwe yamanya Honorable Nobert Mao emyaka 10 Sebaggala emyaka 10 emabega singa n'abawagizi bali bimanya n'ebibiina bibawagira bandi bidduseemu kubanga kituufu abantu bangi bali ku opposition naye nga kyebabulako kimu ndagaano okugiwandiika mu lujjudde naye nga bakolagana n'NRM bangi kubanga nze nkoze mu gavumenti mu bifo ebyo ebyowaggulu nemmanya baani mutuufu singa abantu buli omu amanya tebandizeemu kuwagira bibiina bya bufuzi abantu bandi bivuddeko buvi ne bagamba afuga akole ki afuge kati kiri ekyo kugamba nti temulumwa nekyo nakyo kiri ate more dangerous noga temulumwa kubanga mutuufu nze kyemmanyi nange mu mutima gwange manyi bangi naye nga opposition naye nga bakolagana ne gavumenti saawa eno ndagaano yokka gye babulako naye batugambe emisana ekiro kyo kituufu era bangi mukulu Mukaako abakyalira ku president ne bamulabako naye bwe nzira ku kibuuzo ky'obuuzizza nze nganze omu ku bakadazi b'NRM obuzibu bwange bwe buva bwabawamu singa muvuba ekyennyanja nga mubutuufu tekisaanidde ne mukiteeka bwe kitasaanidde naye bw'ovuba n'ovuba Honorable Nobert Mao President General ow'ekibiina ekisinga obukadde ekikyaliwo kubanga ebikadde byaliyo naye tebikyakola ki tebikyaliwo naye n'ovuba omuntu oyo nakkiriza mukole mwenna mu butuufu obwa minisita bumugwanira era tewali muntu yanditudde awo n'akuba mu miro nga we-NRM nti Nobert Mao aweeredde obwaki obwa minisita kubanga bumusaanira ku levo gy'aliko ng'omukulembeze w'ekibiina. Kyensaba kiri kimu nti enkolagana eno eveemu ebibala kubanga nze ate oluusi eyinza n'okubayamba aba opposition nti opposition ebadde esaba ojjukira mu birowoozo bya Honorable Nwagaba bye yaleeta ebyokukyusa ssemateeka yalina ebirowoozo birungi nnyo ebyava mu opposition nga baagala okukyusa ssemateeka mu kaseera kano bw'obanga oyina Nobert Mao nga President General wa DP ate nga ye Minister wa Constitutional Affairs nsuubira ku layini eyo era ng'eyewaddeyo okuba wolole wa yewaddeyo okuweereza eggwanga wolole wa bannayuganda kuba President Museveni n'endowooza bw'awaanyi nagati teriyo bwongo businga bwa President Museveni era nze ebbanga linambadde ninda liiso lindabe kati abo kakati oyo kati mukulu Mukaako abo abalina ebirowoozo bwe batyo mu opposition bangi nnyo abalina endowooza bwetyo mu opposition batya buti kwogera abamu endagaano zaabwe si za kwogera ninga bo baki bangi nnyo kati Mao nze ngamba nti singa anaakola omulimu gwe bulungi kiyinza okuyamba opposition endowooza yaayo gye yagala mu kukyusa ssemateeka wano weeyina okutambulira kuba kati Mao
yalina obuvunaanyizibwa bonna bonna obwokulaba nti ekigendwa kya opposition ekyokusuuka ssemateeka kiteekebwa mu nkola. Truth and justice. Kuba ministry eyo yagikola ki? Yagikutte. Amazima n'obwenkanya. Naye anywa tayewa ne amongi bakyasobola okukola bye baali boogera. Ekyo kibuuzo kya lunaku luki lulala. Naye kitwogerako olwaleero bwe buvunaanyizibwa obwo. Kyensembeyo ku nsonga eno nti ekyaddala kiri nti NRM eyagala kuvuba. Era ne bwe nali nsaba nange ku ntebe, nali nsaba nagamba mu kusaba kwange nti nja kusigala nnyo nga nkwebuuzaako okusobola okwongera okumobilizinga kubanga mu NRM chairman is the principal mobilizer w'ekibiina kya NRM. Era ffe ku nsonga ezikwata ku mobilization ne recruitment teetaaga kwebuuza kwogani n'emu mu kibiina kya NRM. Bwaga nti kati ngenda kusika mukaaku muleete teweetaagisa seeke principally mu buyinza bwe obwo twabumulekera. Kati bino byonna byakola alina blessing y'ekibiina kyonna. Nolwekyo tumusaba yeeyongere mu maaso. N'abantu bano nga bamukulu balimu ezo bamukulu Omukago abantu abo basambanga tteke nga bo tebabalaba mu mugaso ng'ate omugaso bagulina nabo tusaba abakole ki? Manyi kiri ku likodi mu UID. Nze nasooka okugoba mu UID. Wangi? Buba badde tukimanyi. Kituufu. Ne batakimanyi bakimanyi olwaleero. Kakube bagoba. Nze nasooka ku likodi ogobwa mu UID. Kituufu. Ani agoba? Luzige nga ye president. Kituufu. Kati ate yangoba naye ne bamugoba. Kituufu. So DP etuzimbye. Wali okukuta ne NRM. Nali mu NRM naye UID engeri gye yatandikawo era yali yakuva. Kye nagambe kiri kye natandikiddeko nti okuvuba kwa opposition oyogerere information jimpe UID mu ntandikwa teyajja nti ya DP. Mu ntandikwa UID yabavubuka kyekyo kyennyini. Kakati bw'okubeera nga wali eyo okitegera ekyagubya tetulwa kuba nti wali okukuta naye olwokuba nti oyinza okuba nga kola mistakes. Kati nze kennyini nze gambye ekituufu kyayogedde UID ng'etandika teyali ya DP. Era abakulu bano nga bali emakerere eyo be bakola UID ebibiina byali bisibe naye nga UID omulimu gwayo n'okulaba nti ebibiina bisumululwa n'okumobilizinga abavubuka nti UID mu fulu yali ki? Uganda Young Democrats. Kubanga waliwo embeera tewali bibiina tewali kweyogerera ffe nga twagala demokrasi. Kati abavubuka ffenna twalina basiba gundi bana bali ne gundi namayanja kale ye DP naye twalina basimbwa twalina bana ababeeranga ne Lukyamuzi bambaziira nga basipi Patrick Okiring nga ffenna tuli wano tugamba nti abavubuka ffenna newakubadde tuli mu mugendo naye tusobola kusiba bibiina bino ffe tulitambulirawa nga yendowooza yaffe. So kyenjogerako kyembadde ndeeta kyekiriwa nti omusingi ogwo ogwa demokrasiya DP gwezeezimba singa gugenda maaso ne gutabeeramu ne gwateekawaawo okwogerazaganya nze ndaba kyandibadde kirungi okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Engineer, mukulaba okuva kwa Norbert Mao oba okukolagana ne oba okulondebwa ku bwa minisita mu NRM mu gavumenti ye NRM tusuubire essuubi mu kibiina kya DP tusuubire okutabagana okutabaddeewo. Bannange njagala mbategeeze natandise nga njogera bwe nti opposition enkulu mu system yonna kyova olaba nti eri mu America ekisanja kino oyinza okwesanga nti gundi yakitutte ba Democrat ate kiri baki Republican. Lwa nsonga nti opposition eteekawo embeera eraga nti ekwata obukulembeze n'ekyekinga gavumenti eri mu ntebe abantu basobole bafunemu owatali competition. Nze wange saagala kukolera mu
mumbeera watali competition njala nnyo okulira nti ogundi ayagala era ku start nti ono aneesimbyeko wenkolera ebyobusira naye bani abafunamu be bantu kuba ffenna tuba tukompitinga njagala okuwa example ya honorable gwe najjayo honorable kabaziguluka nabo kabaziguluka nasuka ne bamusiba naye nga tebanamusiba yajja ne mentality eyokulaba nti akompitinga nange nze nga sibiriiko n'ateeka pressure n'atandika kumpambako bakansalaazi bonna n'abawamba nasigazaako bakansalaazi babiri ne batandika okwagala okunzija mu ntebe nenga nti kyonkola kitegeeza kankugendere ne mufuula bize nti yajjayo n'obusente bwonna bwayina n'abuteeka mu bantu nange nenteeka mu bantu sente tewali meya yali aguza ambulance nengula ambulance nengula ebyuma buli kyenakola nga naye akikola baani abafunamu bantu kati buli opposition webera nga eri weak abantu bafunamu tobolaba nti tufiiriddwa singa mwami mawo n'amagezi ge gonna yalinga ddala wa opposition twandiganyiddwa nnyo twandirabiddwa ng'abantu abalina opposition eri strong naye kakati agenze eri mu bufumbo kiki kyasobola okuwakanya mu bufumbo kiki kyasobola okuwakanya mu bufumbo tubalabyeko abagenze mu bufumbo kiki kye baali boogedde okuyamba opposition okuteeka gavumenti ku nninga kubanga opposition omulimu gwayo mukulu gwa kuteeka ruling government ku nninga for the benefit of the people kugiwabula kugiteeka ku nninga tubadde mu parliament waliwo ekiyiseewo naye nga singa otegedde ekiyiseewo nti kyandibadde tekiyitawo ekyokukwata ensimbi z'omumusolo okugula shares mu kampani ya roko kiyiseewo naye singa tubadde n'abantu ng'oli alumirirwa nga opposition alumirirwa yaligana kino tekiyitawo for the good of the people kati n'olw'ensonga eyo oli okuba nti agenze eri mu bufumu n'atuuka onaŋambye byayogedde oyogedde otakadde musitemu nkwadde time for information oli ukoyogedde agambye atya nti agize nageni bulijjo mbadde nnoonya eriiso ly'omukulu kumpi kuva eri bwe yali nga giri anoonya limulabewo waakiri naye ajja abe nga alina atuuka ku mugaati naye libadde naye kakati lyamulabye katonda olwo ebyo abadde abyogera nga appointment enakuluma negesita zokozesa zakozeseza zokoziddemu bw'osoma statement eri agenda bulijjo mbadde nga nnoonya eriiso ly'omukulu waakiri linengere lindabe bino abikola mu naye nga tannengera nenkola kyonna naye katonda asasudde oluvannyuma lwa byonna eriiso ly'omukulu limaze ne lindaba kakati mukama wange welibanga eriiso ly'omukulu limulabi ng'osuubira nti agenda kugamba nti omukulu kino kyokola kikyamu opposition mulimu gwayo nga bwekugambye kucekinga gavumenti mawu abadde asobola bulungi nnyo okuwabula gavumenti ne gavumenti abantu nebafunamu nnyo okusinga mu minisitule gyagenzeemu kirizo bagamba era nze ng'omuntu nyoleddwa nnyo mawu ye musajja abadde akwata microphone n'ayogera nga tukoma okwogera nga batandika n'okugamba nti obote bwati bwe yali salaba nnyo obote kubanga nali muto nalina emyaka ndowooza nga 89 okitegera bulungi nga nebya politics biriimu twagendanga ku layini kumulaba nga agenda ntebe buli we yagendanga entebe nga tusimba layini abaana b'essomero tuyimba ennyimba za UPC mama kwegamba nga tuli awo batusimbisanga mukulu nga banagenda emirundi nga 8 ffe twakafiirangamu abaali nga kwentebe road otegera bulungi nnyo buli wiiki tulio kuyimba wooma batujja ku Lake Vic Primary School batwala ku makubo buli we yagendanga ku airport otegera bulungi nga ffe tudda ku makubo kugiinebanaye kakati nga mawu mulabira mu kifaananyi ekyo eky'oluzungu abadde atumentalinga ffe abamu otegera bulungi mu ngeri omu obendala kakati atuguddemu tugenda mufuna muki naye ng'agenze mu gavumenti watagenda kuba nti ayogerera kirizo baganda mawe agenda kusirika so nze ku lwange tufiiriddwa naye ate kituyambye kyenjagadde okumanya ekibuuzo kyange kibadde nti okumanya nti envaayo kavuddeyo
naye akyali wa DP akyali wa DP era president general naye kyeŋŋamba nti kazze okolagana n'enare tusuubire DP okutabagana akemba nenjagala okumanya DP nga DP erina DP epate esinga obukulu tuzze tulaba gavumenti zikyuka naye DP ebadde tekyukanga era ebadde ku mazima n'obwenkanya nze saafuna mukisa kuyingira ko DP kubanga sayagala nga kuyingira bya pati era nga ndowooza bamukaako bano gye balinze bali mwezi we najja mu DP nasobola okulabikako ne ngamba nti pati gye nasooka okuyingira bagiyita Social Democratic Party lwa butono bwayo SDP nga mmanyi nti bali mwezi we navaayo nja kwatiikirira at least mbere kumpi ne President General era we neesimbawo ndowooza nze nzekka twali batono abayita mbasooka ne banzirwa akalulu naye nga ndi kumpi otegera bulungi nnyo kale nno DP saayagala giyingiramu kubanga nandibadde mutono yekimu ne NRM sandibadde giyingiramu kubanga nandibadde mutono nandibadde si n'ebirowoozo byange oluusi tebitwalibwa naye kakati ndi kyendi kubanga nayingira pate entono ne neezimbira omu otegera okufuuka ki kyendi n'olw'ensonga eyo mawu okutuvaamu nga opposition kitulaze titulina okwongera okweteekateeka n'okutunula n'erisigazi okulaba nti tugenda mu maaso pulezidenti wange nennaku ezo mawe abadde atukuba nnyo nga bannu kandowooze nti temuli mu kigendererwa kyogedde era bw'abadde ayogera ku kuwandiika endagaano ye n'omukulu naye gayo yabyogedde appointment kwanga ate nga tekana naye nozira abadde akimanyi kyebakanyiza n'agamba nti era nakola kyonna era nentuuka okugamba nti kankube abo bonna abogerera President Museveni amafuukuule nkubooli wakiri andabe kale nno ebyo bigambo nga bwe bitambula kati ku mikolo kandowooze nti ate ekigendererwa si kyakutta opposition nga bwe nagambye nti omulimu gwa opposition mukulu nnyo otegera bulungi nnyo twetaaga okuba nti tucekinga system kati wabanga zze ku kigendererwa kyakutta opposition omanyi luli twali tugenda okwesimba buli ali mu nuupu yenna njagala okukakasa nti yalina omutima era mbagamba babaka bannange nti buli omuntu eyagira ku nuupu neyesimbawo ngaobubaka palamenti ngaomusango gwali mu kooti ogudi registeringa nuupu otegera bulungi nnyo ogamba nti nuupu teriiwo twayingira mu bukyamu naye nogamba nti kaŋŋende oba kufa ogwo gwali mutima era omutima gw'okubeera ku opposition nti nowenaba abasazizaamu kale kabasazeemu otegera netugenda tubeera nominated naye nga nominatinga nga wa nuupu gwe ali mu kooti nti enkya bayinza okulangira nti nomination zo zonna zaalivu ndowooza ojjukira mu kaseera nga twateekamu omutima ng'opposition yena waabeera kati ekigendererwa kyaffe kyakulaba nti tuzza opposition engulu tusobole okugasa abantu baffe nga tuleetawo embeera eteeka ku nninga gavumenti okukola ebintu ebituufu. Omukago kibuuzo kyekimu kyembuuzizza mwembali mwezo tunaalabawo okutabagana oluvannyuma lw'omukulu okubanga agenze okukolagana n'NRM okutabagana wakati wa DP n'ebibiina ebimu bye tubadde abamu ababadde beekutudde ku DP ekisookera ddala ngenda kwogera ku ekyo ate handling n'ekyamukulu we yagambye nti okwogerezaganya kuteekwa okubeerawo tunaalabawo definitely waliwo space kati nnene kubanga n'omukulu yennyini yabadde yogera mbadde bono nooli ababe baliraanwa be n'abalala asobole okulengerwa kakati bw'abanga oyo yatambuddemu then katabula jjobyo bw'abanga bakatabula jjobyo bakendeddeko nga Katonda ye mubeezi era nga tetufunyeyo bamufaanana kumusikira ndowooza ekyo kijja kujja nze ayogera ndowooza nti ensi ye nekkiriza ngeyatandika okulaba nti tuddiŋŋana mu Democratic Party okukola DP reunions nokukola UID reunions nokukola DP block manyi nti
twatabulwa kinene ne muganda ino Batman netugogamba kale tumugumiikirize mu mbeera zonna naye ekibiina kisobola okufunamu era gitwamalira nga twagenda kuba lintumu okyajjukira era wampita wano ng'era akoze ebitakolwa bantu n'endagaano ng'azimenye ate nakyo kyenjagala okubuulira bamukulu Simbwa omanyi ekimu ku ebibatawaanya mu NRM ye President Museveni naye obuta respectinga bwa Sseruganda na ndagaano ndowooza ekyo kimanyi nammwe munda mu kibiina era abamu muli bwe muli si bwe mwandibadde sincerely speaking naye obuta respectinga ndagaano afunyeyo munywanyi we ata respectinga ngako ndagaano Norbert Mao ta respectinga nga ndagaano mu bulamu bwe nze njagala kikubuulira twakola okuteeseganya nga sinajja kuvuganya ne tutuula gululuda n'abasajja abakulu ne bwe twamala talina ndagaano gya respecting eyasembyeyo yabadde yajjo wano nga tusitudde amaanyi aga DPYD reunion aga people power ne tukaanya ebintu ebikola ne tugenda ne mu Africana ne twekomitinga naye wadde lawyer ta respectinga ndagaano simanyi oba gye bakoze ne munne bata respectinga yo banagikuuma oba bajja kwekwatako babiri ate bongere okuleeta okutabula mu NRM therefore neggwanga okutwaliza awamu so kwekyo tusobola okukola mileage kubanga oluusi obadde ogenda okwogera ne mwami balimu ezo ne Kyagulanyi ne Mao lwaki yabadde atuvuma ate olw'okuba nti mwenna mbuulira kwegamba mwenna muli baaki muli amamba ab'omu n'osanga nga kiri mu mbeera eyo ekirala nga tunagenda ku kirala omuntu yandyagadde okumanya kati yatulaba nti ssemateeka wa DP ayogera ki ku kino ekibaddewo anti no byebizibu era ebibiina bye birina kubanga waliwo n'ezisemateeka ezikyusibwa ng'oluusi bamemba tebakola ki tebamanyi kabibe ebibiina ebikadde oba ebipya n'ekyange kino akazaala ekya Nuupu nakyo kikyalina obuzibu obwo naye ate nga bubeera bwa bulabe naddala eri opposition ate already eri week bwe tugoberera ebya Museveni yabikolanga bwakoze eki bwabikoze ne ssemateeka w'eggwanga naye bwe bagenda eggulu kale bwe bagenda eggulu balina engeri gye bakwatamu katono mu ssemateeka wa Democratic Party amanyiddwa okuva mu gwataano mwena okutuuka jjo eyamanyibwa okuva mu gyenkaaga ne Ssemwogere bwe yatwala okutuuka jjo ku Ssebaana Kizito ne ku Mao abaddeko ebiseera paka 2020 kakati ekyo tujja kukyetegereza naye ng'ekikulu era fundamentally constitution ya DP ina amaanyi geewa bannannyini kibiina erina amaanyi geewa buli office kubanga fewaffe obutafaanana NRM oba ebibiina ebimu ebirala buli muntu bamulonda yekka ate buli muntu buli office eba whip yaki yaginewaayo kyenvudde kugamba nti biva ku bino abatali mu memba bakibiina tewali ngeri Mao gyayinza kuyimirira ogamba nti kakati akyasobola okuba memba waki era omukulembeze w'ekibiina kya Democratic Party naye mujja kwongera okubitegeera ffe bannannyini kyo katukyekwatireko okwogerezeganya kuteekwa okubeerawo ye kituufu ensi yonna okwogerezeganya kubeerawo naye mwami muganda wange bali mwezo honorable Wenakawa East agezezaako okukirungamya kwogerezeganya tekubeera mu nkola eyo yes abantu beesimbawo ne tuvuganya naye okwesimbawo si munneesimbawo kati gye tukolerako eya mwami Museveni ey'okukwata banno bapureezidenti kandi n'okuba emiggo n'otirimbula abantu 100 no nakwo oyinza okwogera omanyi twakoze campaign temwageze ne muvuganya naye waliwo question marks ki nyingi okwogerezeganya tekuba mu principle eno buy corrupt and co-opt kiddemu buy corrupt and co-opt okwo abagoberezi b'ekibiina ne bannannyini institution gy'ogamba nti gy'okiikirira baba tebajja kufunamu lwaki kubanga
tewajja kubeerawo intellectual contest and complementarity mu coalition gye mukoze nti sijja kujja nze nalabako ku coalitions ngaba liberal democrats but traditionally bawagira labor ne bamala ne bajja mu conservative so ne baleeta ekyo mpaze n'ekisembayo tosobola kukola under a captured status quo oba dispensation. A captured status quo ye ya Mwami Museveni nabo abayina MT yababuulidde ne wandibadde waliwo omukulu kyagambye nti omanyite yali ku recruitment naye era ku nsonga enkulu bwetyo ng'ogamba nti njogedde na kibiina sivubye buvubi muntu wateekwa okubeerawo okwogeraganya tulabe ffenna gye tugenze naye bwe baba nga bo baakikoze ffe waffe tebakikoze eki tekyakoleddwa therefore enkola eya buy corrupt and co-opt gulirira ate olyoka otwale emumaliriza muli ba house boys gye mugenze era oba olina kuwuliriza omukulu kyakoba nange kyenkola ki kale mwambali mwezo kyosembyayo nze mbadde ngenda okusembyayo kale kyosembyayo sebo akaye kenjagala okusembyayo ka bintu nga bisatu ekisooka NRMC emu ku bibiina ebikyusa ssemateeka mu nkukutu enkola y'NRM eri kiriya era ssemateeka akyusibwa misana ttuku era kiriya ekyokubiri principally fe chairman w'ekibiina national chairman w'ekibiina alina obuyinza bonna wansi w'enjuba okulikulutinga okuperereza n'okuyingiza omuntu yenna mu kibiina bino ebyokugaba obwa minisita birala naye ffe ng'ekibiina bw'abanga aleesi tewali okwogeraganya n'ebibiina ebirala ekisembayo pulezidenti kiri ku likodi nti abadde musaali okwagala okwogera n'ebibiina ebirala abadde musaali n'okubikuba emiti era abadde musaale ng'ayita mu iPod abadde musaale ng'ayita mu nkiiko eziri infomo abadde musaale okwogera n'ebibiina ffe tumwebaza nti yeebala okuvuba naye nemmaliriza nga nsaasira abatuwuliriza abatulaba abawagizi b'ebibiina by'obufuzi nti akabugo lwe kali ebikkula ne mumanya ekiri emabega waako mujja kubiddukamu